Bosi wange anvuma mu Luwalabu, anvuma mu lulimi lw'esitategeera, naye mulimu ebigambo ebimu bye ntegeeramu nga haiwan. Asa kuyita haiwan omanya akuvumye. Kasita obwana butandika obwana obuto kuyita haiwan mama ng'omanya bakuliko. Omukyalo ono agenda twongera otubuulira ku mboozi eyo. Bosi w'engeri gy'anyiiga n'amuvuma mu Luwalabu, naye ye agamba tagenda kupowa, yajja kukola ssente era ayina okuzibakolamu paka addeyo. Kaamuvume byamuvuma naye yajjamu okolako ssente. Ekigambo nkijjukidde, alina byakuteerako, kyayagala okuvuma kyakuteerako, oba ddonke aswadi, oba monke aswadi. Kyekyo ekigambo kye kasita owulira aswadi aba akuvuma. Naye nze ne bwavuma ne bwakola ati simunyeega n'akamu. Ate kati balina moto lwakuba saategedde oyo mwana muwala waali. Baali bayise Abathopiya. Kati bw'abeera nga yali alinda omukozi, ateekawo omukozi by the way. Kati nga bw'alinda oli, nze ono wange yaŋŋamba yakakozesa abakozi 4, nze ndi wa 5, naye tewali yali amazeeko contract. Era bwe yakiŋŋamba natya nnyo ne ŋŋamba Allah nsaasire bannange. Allah nsaasire kuba saagala kuzungazunga. Naye yakozesa 4, omu yadduka buddusi. Omulala yamugamba munaye nze sijja kusobola ndeka ŋŋende awalala. Omulala yamugamba ŋŋenda omwana wange mulwadde nnyo nkomawo. Bwe bityo bibiri bya sitole mpisa ze omukyala muzibu naye ate omwami talina buzibu. Naye lwakuba abaami ba wano teboogera. Era omukyala kyakugamba kiba kyekyo. Bw'agamba nviira mba nviira, bw'akugamba kola eba kola. Abaami ba wano teboogera. Yeyo mwannyinaffe atubuulidde aswadi nga naye nze kye mbakubiriza eby'okuvuma naye bakuvuma gy'omanya ki ekyakutwala Buwalabu wagenda kukola ssente. Kifo ky'okuvumira obwereere Uganda bakavumira Buwalabu naye ng'olina ky'obajjamu. Singa wano obutembeeyi bwe bunaakumanyira ne bukuvumaavuma nga ye tolina ky'obujjamu.